One is not satisfied, please go ahead and bannakibiina kya NRM okuva mu ggombolola eya Makindye East eno nga yetwala emiruka omuli Muyenga, Bukasa n'emirala bagwanganye Malaka wali ekisugu ku kkanisa babadde bagenze okulonda w'abakulembeze baabwe ab'eggombolola. Signed by Tango Odo himself in your hands. yes, I also have a copy. yes. Why do you ignore them? You are following a district, a person who is a candidate in this exercise. Okay, Mr. Hassan, How does he prevail over Tango Odo? let me ask. Okay, thank you very much. That question is really legit. Are you capturing? He is very right. Because we'll end up Let in me court. also ask him a question. How would we verify whether so and Bano basoose kukaayana kwani alina okulonda n'ani atalina kulonda kosa okutaputa amateeka nga n'abamu babadde bagataputa kifuula nnenge kyokka oluvannyuma ne bakkaanya ne bagenda mu maaso n'okulonda. purpose of number? Okay, but at this level, the guideline will prevail. We very well know that the veteran must have either a discharge certificate or a service number. There's a directive. Embiranye ey'amaanyi etandikidde ku kalulu akabadde ak'okulonda ssentebe w'eggombolola era nga wano ab'oludda olw'emuyenga bwe bavudde okugwaŋŋana Malaka ne bannaabwe ab'ekibuli bawakanya Yasin Omar abadde avuganyiza waggulu ennyo nga bagamba nti tateekeddwa kwetaba mu kalulu kano. Look at the inconsistency. Abantu bayise mu byalo as veterans. The Electoral Commission validated it. Nembakiriza nembawa DR form. Okay, nembawandiika. Ne bava ku kyalo ne bagenda kumuluka nembakakasa. Lwaki kati mu sub county mutandise okubuuza mbo Lukyamuzi yagambye muleete ki certificate nga mwava mu magye Lukyamuzi yani. Bano babadde baliko ekiwandiiko nga kiraga Yasin yeetaba mu kulonda kw'abakadde ng'omwogezi w'ekibinja kyabwe nga kale abadde tateekeddwa kwetaba ate mu kulonda okwa bonna. Yasin kyawakanyiza ng'agamba nti ye teyalondedde mu bakadde era teyeetabangako mu kulonda kw'abakadde bonna ab'ekibuli kibadde bawakanya. Omuntu ekimufuula veteran ateekeddwa okuba nga yaliko mu magye n'agavaamu ng'alina n'enamba kyekimufuula okuba veteran. Bali bakutawanya bani bubuuza money to print out and give out communication. Yes. They don't send on an individual phone. They send on your phone and read for us. Okubeera treasurer si kutereka ssente kyokka. Okubeera treasurer ku mainstream kye tuba tunoonya mu structure kwe kumobilizinga, tunoonye obululu, tunoonyeze NRM obululu, tusobole okulonda bakansala ba NRM, ba MP aba NRM, president wa NRM, government esobole okuweereza abantu ba Uganda. Wano okulwanagana we kutandikidde wadde nga layini ya Yasin ebadde emazeeko ekyalo kyonna. Wano okulwanagana we kutandikidde nga ab'ekibuli bagamba nti okulonda tekuteekeddwa kubeerawo era bwe batyo ne bakudibaga ekivuddeko abantu ssekinnoomu okubadde ne Yasin Omar okwogeraganya n'ab'ekitebe kya NRM era okukakana nga Tango Odo okulonda yimiriza. Ab'ebyokwerinda oluvannyuma lw'okukakkanya enjuyi zombi kisaliddwawo nti okulonda kuddemu olunaku olw'enkya era nga tekugenda kubeera kisugu wabula kwakubeera ku kitebe kya NRM ekikulira ebyokulonda. Kyanga okulonda kwa NRM kutandika emivuyo yeeyongera buli lukya ekiviiriddeko n'abamu okutuuka okwetamwa.
Kibalizi John, Beg Television.